netondera omukyala full figure. Nzize wano leero okwetondera full figure. Mwannyinaze, mukulu wange, muganda wange, ate mukama wange full figure. Nsaba onsonyiwe byonna ebyabaddewo. Nakozesezaamu obusungu bungi. Full figure nsonyiwa. Nanyize ng'omuntu. Ate nenkozesaamu obusungu. Ate nga si bwe ntyo wendi. So netondera full figure. Mwannyinaze, ate nze ne full figure tuli banjwemu. Tusobola okuyombamu obutakanya kya butonde, naye ate okwetonda kya bugunjufu. So full figure mwetondera bambi, era nsaba nsonyiwe akijje ku mutima gwe, kubanga obuteesonyiwa buzaala obujja. Era full figure nze sikuyinaako buzibu. Mwannyinaze sikuyinaako buzibu. Tuli banjwemu, full figure tulina ebitugatta bingi. So nkusaba onsonyiwe ku jjo bye nayogedde. Era kino nkijja ku ntobo ya mutima gwange. Full figure sina kye nakola, ate naawe by the way nakitegedde jjo full figure nti ate nabadde mukyamu. Kubanga omuntu eyaŋŋamba ebigambo yekirabira Eddie. Akasajja kakirabira ke kajja ne kaŋŋamba ebigambo ebitali bituufu. Ako kakirabira ako kapita Cafe Javas nga muvudde wa General Sale, ne kaŋŋamba nga bwe wanjogeddeko obubi ewa General. Nze ne taata wange mbu full figure watwogeddeko bubi. Ako kakirabira kasajja kankwe. Bwe mwava ewa General Sale katuyita ne kajja ne kampita ne kaŋŋamba Junior full figure muntu mubi nnyo, muntu muzibu, yakwogeddeko bubi, nenga si kituufu. Actually Joe ekiro we nayogedde n'abamu ku baagenda, ate full figure nakitegedde gwe wanwanirire wa General. Kati kano kakirabira kaŋŋamba mbu watuuka eri nonjogerako bubi. Nange mutima nenyiga neŋŋamba owange yennyini full figure ate yankuba. Okitegedde? Nenga kakirabirako ke kabiŋŋamba. Kasajja kankwe kirabira oli musajja mubi gwatutabangula. Mwe munyumira kulaba nga tuyomba ne full figure, kumbe kirabira gwandeetera ebigambo. Mu meeting wagirimu lwaki tewaŋŋamba amazima? Kyokka full figure ye yayimuka mu meeting nanwanirira n'agamba General Junior mumuwa omulimu, nga full figure ate yanwanirira. Gwe kasajja gwe kirabira oli wankwe Eddie. Kirabira Eddie ogenda meeting aba TikTok bavume full figure. Sente ze baba wazakuluma. Kirabira siku atugamba nti full figure bamugoba. Mbote yalaba General kyokka nga yamulaba. Gwe kirabira Eddie gwe wabitugamba. Noyita ne UG extra. Tetwali Cafe Javas. Kasajja kakirabira Eddie ako. Kasajja kabi nnyo. Kamaze okunkozesa ensobi, nvumye full figure ku bwereere, kyokka nga ate eri eggulu ye yali anwanire ewa General Sale, kati kali wano kasineka ebinnyo. Kasajja gwe kirabira. Stop using people okuvuma abalala. Okosa divide and rule. Bw'obeere wa full figure omugamba birala. Bw'ojje wange n'ogamba full figure nga bw'ali omubi. Gonyumira kulaba nga twevuma. Twakutegedde. Wano kirabira wali wakave wa General Sale, watuukira Wakiso. Gwe buli wamu obeerawo, toyina mulimu wa General Sale kirabira. Toyina kyokolayo. Weefuula owa poliisi, weefuula ow'amagye, Sibanja Society President, kirabira Eddie. Gwe waŋŋamba ebyekisiru. Wama full figure nsonyiwa. Nakuvumidde bwerere mukazi wattu. So full figure nsonyiwa. Ako kakirabira tekakwagala.
era fulufiga kirabira edita kwagala bemwave wa genosale kirabira yatuyita ku cafe Javas eya Jinja Road natugamba tujje tukuvume nagamba mbu wanjogeredde bubi nnyo era tonjagaliza mbunogamba genosale mbu bankwate munogamba tatange mbu mugwi wa ddalu nga kirabira yabiŋŋamba oyo akakasajja akakazibwa ennyo kirabira edio zengoza nnyo ogwo omuzannyo ogwo kuyombya abantu gwe n'oyisaawo byoyisaawo naye ku luno kirabira twakutegedde gwatutabangula embwa eno akakasajja kafere kefula ati kakola wa genosale tekakolayo mbusibala socialite president socialite ki kazimbye office ez'ekifere munyonyo gwe kirabira edi buli toyina muntu gwoyagaliza wali ne full figure wa genosale atomaze atotuyisa ate tumuvume goli muntu nabakikira edi lwaki temwagaliza nabuuzizza buli muntu eyali mu meeting full figure teyanjogerako naka kasajja kakirabira kasajja kabi $5,000,000 zebakuwadde kirabira nga tozoogerako wasuula Brian White gwe buli mugagga gobeera naye kirabira edi yagwa wamala okusuula Brian White n'omwefuulira gobeera mu nkwe saawa bina nkwe sigwanga amavume full figure mbu yanjogeddeko bubi wama full figure nsonyiwa kisweti mama Flower bankozesa ensobi mama Flower nsonyiwa nenkuvumira obwerere mukazi wattu nsonyiwa naawe ebyo bibaawo obusungu bubaawo ne misinformation nenga netonda okuva ku mutima gwange full figure oyo edi kirabira ye yaŋŋamba nzije nkuvume natugamba mbu tewalaba genosale era yagenda abigamba abo bafranka abaho mbu bakugobera ku gate mbu ne bakuwa $2,000,000 mwagala nnyo abantu babeere mu ntalo babasibe mwe mudde wali mutikka ebinnyo nze siri musiru wama full figure nsonyiwa mama Flower mwannyinaze my boss okuva ku ntobo y'omutima gwange era anti full figure sigenda kuddamu kwogerako wadde okuyisa mu kamwa abantu bankozesa ensobi ebyo bibaawo olumba wamu omuntu wamma nammwe ebigambo mubimanyi bajja ne bampa ebigambo ako kakirabira naye nga full figure bambi nsonyiwa nayiseewo nnyo kwa nange nabadde munyeevu abantu ffenna full figure tunyiiga naye nga nkwetondedde mu lwatu era nkijje ku ntobo y'omutima gwange mama Flower sikuyinaako buzibu abantu ababadde batutabula abo bakirabira mbazudde bajja eyo ne bagamba ebigambo ne bajja eno ne baŋŋamba ebigambo ne beefuula mikwano gyaffe ate bo baagala tusaanyaawo ate nga full figure tuli muntu omu ffenna tuteeba mu ggoolo y'emu kubanga kyetuwagira tukimanyi mama Flower nkwagala nnyo era nkulabiddeko nnyo full figure okitegedde maama so nkimanyi kati oli munyiivu naye full figure nze nsonyiwa era byonna bye nayogedde mbimenyeewo ejjo byonna bye nayogedde mbimenyeewo abantu batwagala mu ntalo bo mwe bakolera views full figure abantu baba baagala tuweevume bo bibasanyula naye ng'ate ffe tetulina kye tufunamu so mama Flower nze ndi muntu ayagala emirembe ate ndi muntu ayagaliza buli omu nze Junior sina mutima mubi era full figure sina kye nakola sina ddiiru yo gye nali nninyeemu sikubbangako mama Flower
So mbadde nsaba tutandike essuula empya mu buwombeefu. Ompabule nkuwabule. Tusige omukwano mu kifo ky'okusiga obukyayi. Obukyayi teri awangula kuba kwerabisa. Okitegeera kati Mama Flower bw'okeera n'onsiba nga badde wali nga baseka. So badde nsaba Mama Full Figure onsaasire onsonyiwe byonna bye nayogedde neetonda era mbimenyeewo wecwi. Kati bano abakuyinako olutalo bo sigala nabo mwetwale. Mama Flower bano kiisi bakuvuma bo basibe ndi mabegago. Okitegeera bagamba ezenkanankana tezikola ki tezaaka. Mwe munvume Junior ndi musiru naye kyenkola kye kituufu. Mwesonyiwagane muteekewo emirembe. Ensi eno ne bwe tunagirwanira terina nnyiniyo. Ne tubadde ano ne twereega ebikya. Ne bwe tubadde ano ne twevuma olunaku ne luziba teri kye tugenda kufuna bannange. So nze ndi musajja Mukatuliki am a Christian. Ate omuntu alimu ku magezi. So nze ebintu by'entalo sibisobola. Era sibyagala. Era sibikiririzaamu. I'm a man of peace. So Full Figure bambi with due respect from the bottom of your heart. Nsonyiwa nange nakusonyiwa. Era sina kintu ku mutima gwange kye nasigaziza. Natudde wansi n'enfumiitiriza. Kwa ekitabo mukulu wange hamu yawandiika ekitabo nanga tufumiitirize kibaita critical thinking mu luzungu. So nafumiitiriza Mama Flower era Full Figure njagala kujjawo. We have lunch. Nina n'ekirabo kyo Full Figure. I have your gift. Full Figure Mama Flower nagguliddeyo akalabo ng'abooluganda. Era Mama Flower njagala nzije nkulabe nkwetondere mu buntu ebyo bibaawo. Naye munange ensi eno tusobola ffenna okufa ne tuvaawo naye abaana baffe banne temusiga bukyayi. Mu nsi eno bw'osiga obukyayi era okungula bukyayi. So Mama Flower nze wamma nabivuddemu ebyokuwalana era sibiriimu. Era nze Mama Flower njagala nzije anti Full Figure nzije wamma tunyumye engeri gy'onaasibamu embwa zino. Sikwinaako buzibu siba naye nze sibiriimu. Nze wamma just kali kakirabira ke kaŋŋamba ebintu ebikyamu ng'era kaagala tuyombe. Kasajja gwe kirabira gwe Eddie naye gaaka katuka kula enseenene oddangamu n'ompita ayita ebyo ebyekisiro. Si gwayita ba TikTok bavume Full Figure. Mbu Full Figure bwe yakunyiza nga muli ewa Genosale si gwe wabitunyumiza. Notuga ati Full Figure yakoma ku gate twandibitegeereddewa. Siye kasajja gwe Eddie tewabitugamba. Kayina olugambo kalinga kakazi. Saakuddamu kunsiriwalirako. Woba toyagala Full Figure gwe kirabira genda mwesorting nze tuddamu kumpita. Nvumya Mama Flower gwe Frank abawo neesonyiwa ndeka. Muneesonyiwe buli omu alwana entalo ze. Nze mbagambye neetonze kwaki ekituufu ekyokukolebwa. Nze sikola kyenjagala mu nsi nkola kituufu. I do what is right. Kati mwe mwenna tiimu nnyumirwa ntalo. Frank abawo mwetwale nze sibiriimu. We banaaba kuteeka eruzira. Nze wama Mama Flower mbivuddemu. Era nagguliddeyo n'akalabo Full Figure anti Full Figure.
have lunch together. Wakitegera anti full figure. Invite abaha ayogereki wano oba olaba. Lwaki tomwinvitingira ku yiyo? Ntwetere ebizibu. Nziramu okukikkaatiriza. Mwenna mukitegeere. Nze Tamale Mirundi Junior neetondedde full figure nga nkijja ku ntobo y'omutima gwange. Nkikoze lwakwagala nga sikakiddwa. Kuba nze ne full figure tuli ba Luganda. Mukulu wange ate president's advisor mukama wange. Full figure sister wange ate mukama wange ate mwagala. Kati mwe naba timu kafitina timu ntalo sibirimu nabivuddemu. Mala okufa ne luno lukirabira. Junior Wanji okenderezaako katono ndukula hivyo ogamba otya bro? Jende bro ogamba otya? Jende banaye n'otuleka mu lutalo feka fete tujja kwetonda nalubalesemu ndeka abaho. Ze naluvuddemu fete tubirimu wetonde bibyo kasita era sinabagamba nti mwe mubiri. Era sinagambako nti mwe mubiri. Sogoze Junior fete tuwozeza ne full figure okumala emyaka 2 n'ekitundu era ne tuwangula era ne kuruno tujja wangula tetuli mu byakwetonda ate omusajja tali ambigambo bye. Ekyo njagala obere ngo okimanyi Junior. Nze sobola kuyiri wabera kati Junior olinge ya sesemye n'oddamu n'olya. Nze sobola kusesema n'enziramu n'endya. Kyonna kyoyogera abawo nze tekyenkwata ku decision njikoze nganze. Abaho yavana kola video ntinattu omuntu kufamu yange mba ntandikira kuki. Abaho kyonna kyosalawo kikyo. It's your choice. It's none of my business. Goba sogoze Junior gwabadde kamanda nga tutambulira ku ggwe gwotulaga nti okivuddemu fo kituleseemu. Olaba okweri tulwasanyufu. Abaho ne waliwo olutalo kamanda bwali treatinga. Abaho si buli lutalo lwonalwana ku nseno kyojja duwangula n'amaanyi. Entale zimu baziwangula na bwongo. Kati ogenda mutwalira leero ebirabo. Of course ngenda kumulaba mama Flower tulyemu lunch namugulidde dda n'ebirabo tuddewo nze ndi mutabani. Omukyalo oyo ebivumo bye yavuma maama wo ekirabo okitwala okijja ku ntobo y'omutima gwo oba ogenda muwa butwa. Njagala tubeera abaho omuntu yenna mu nsi bw'otasonyiwa naawe tebali kusonyiwa. Gwabawo tolina b'osobeza tugambe. Nkubuuziza Junior damu kyenkubuuziza. Bangi be nali nsonyiye ate na bangi abaali bansonyiyeeko. Ompulira Junior toyina bwe wali osobeza. Bangi be nali nsobeza ne bansonyiwa ate nange bangi baali bansobezaako ne mbasonyiwa. Kati lwaki tosonyiwa? Lwaki tosonyiwa? Ndina ku Junior nange n'ekibuuzo kyenkubuuzizza. Omukyalo oyo yayimirira n'avuma maama wo n'avuma kitawo video twazira saawa zino otulaga nti omutwalira ebirabo. Namusonyiwa kubanga nze am a Christian nange nina bensobeza. Nze namusonyiwa era simin full figure namusonyiwa kubanga edini bwetugamba okukola forgive and forget and move on. Olwa tribe ki? Ndi Muganda. Era mbutuufu olu Muganda. Walayo tulese mukubo n'ogenda mbogenda twala birabo ng'omukyala asena gwendeseeyo buli just
nkozesezza bwongo na maturity na kukula okitegedde abawo maturity kijunior nawe gyoyogerako maturity kina yura kuyita musimu kwe nempi maturity kijoyogera ngo mukikyalo yakera navuma mama ne kitawo esazi no raga ntu waraze maturity yenga tiyaze kwetonda kitawo ne nyoko beyavuma gwe wetonda kulwaki nze setonze yanetondere yagenda okwetondera oba nze yetonze ye nabwe atanetondera tebinkwatako nze netonze kakati gwe okwetonda kwange kukulumirawa kunduma ate nga lwaki tekunuma nga twabadde ffenna ku lugundu twatandika ffenna wambuuzaako ng'omuvuma gwe bimuwalanya byowalanya fulufiga birala nange birala ebyange byawedde nkimanyi byanjawulo tebikwatagana naye ffenna tumuwalana lwakutuvuma ate n'amala n'agamba tuwabidde simba wakati togatta byange mu bibyo gamba gwe omuwalanira ki nze kyemuwalanira kukeera n'atuvuma ate bwe tumwanukula n'atugulako emisango ate naawe byebimu tewali kirala naawe mukwano ate yavuma wuwo yavuma wange yavuma wuwo gwe yavuma wuwo yes kale tukitwale fulufiga yavuma mama wange ne taata wange nze musonyiye so what omusonyiye musonyiye era netonze era naye ansonyiwe gwe musonyi wagenda omusonyiye era naye akusonyiwe sibo kiri naye ate ffe tetujja musonyiwa kubanga era twawozeza naye okumala emyaka 2 n'ekitundu ne tumusinga era na guno tujja guwangula gwe tulimu ekyo weera ng'okimanyi naye ate tuvuddemu bubi otukoze bubi mbakoze bubi ntya twatandikira obadde kamanda gwabadde kamanda waffe saawa zino ogamba nti otwalabira bw'ogenda kwetonda ogamba ffe tuli basanyufu abaho obwakamanda butwale mbukuwadde naawe kamandingamu ate nga amadde nsinziira ku ggwe ate lwaki obuwazi obwakamanda bwe mbadde nabwo abawo mbukuwadde naawe kamandingamu Lina kankubuuze bwe batta Sobbi egomba tiimu ye yaddamu okukola bwe batta Sobbi egomba tiimu ye yaddamu okukola kati gwe oli Sobbi kati ffenaffe amaanyi gaba gatuggwamu nedda mujja funa amalala temufaayo mwe mubeerawo amaanyi gajja baddamu gwe tofaayo nga bwe gabaweddemu nga nyenze okwetondera fulufiga era gajja baddamu temufaayo mugenda nfuna ag'ekisajja ffe amaanyi gatuwedde naye ffe tetujja kutya atutambule mpolampola my brother kankubuulire nze Junior nnengerera wala okitegeera abaho ebiseera ng'ebimu fumiitiriza olowooze nnyo ku bintu by'ogenda okukola abawo wesonyiwe fulufiga oyinza obutamuwangula lindako bakuwadde meka ati nse nkubuulira reality bakuwadde sente meka ezo abawo nze omanyi abawo temwagala mazima abawo si buli lutalo lw'olwana mu nsi nti ojja dduwangula n'amaanyi era kino nkikubuulira olwasoose twaluwangudde this is part 2 nedda walidde meka kwe kye twagala omumanya abawo nze nyemerera wano era nkiddamu fulufiga nsonyiwa bwe mba nnina kye nnakukola naawe nakusonyiwa naawe fulufiga nakusonyiwa era nze amu Christian njagala nnyo emirembe njagaliza nnyo abantu siina buzibu na muntu ate nze sisika muguwa ng'olyayinga ku muntu afaanana ne Junior n'ogamba katuguse ekintu kino yabwakuleka mu lutalo ng'oggusa ki abawo wano oggusa ki kiki kyoggusa twadde tugoba ki naye mazeemu amaanyi n'omutima gunnuma walaayi wama my sister anti fulufiga nze nagulidde dde ebirabo era nzija tulye lunch together we start a new life
nze nabivuddemu abawo wabivuddemu ebintu ebyo olina kyotannalaba abawo olina ekintu kyotannalaba ku full figure nkubira essimu okingambe omanyi nti baatulima nti full figure teyalaba genosale olwaddi luno olusembye yamulaba n'ebifaananyi n'abikubira ne bapositinga teyamulaba yamulaba abawondeka yamulaba abawo yes katuwaba yamulaba abawo n'abipositinga akakasajja kakirabira nako kegendereze kaŋŋamba dda tekakwagala olimba kakiŋŋambye ako kakirabira nga nyenzo kasanga kafe javazi gotala nti kali mu kuyita ba tiktoka tekayita UG extra tekayita ka president ka tiktok ne socialite akakasajja kakirabira kegendereza abaho webale nnyo webale kubiŋŋamba ati wenva ku live ogenda kumpulira yakugamba kapita ne kaŋŋamba abawo tekakwagala ako kakirabira njogera nga ntya katonda nga ndi musajja katonda nnyima eggulu akakasajja ne kaŋŋamba nti full figure yagenda ewa jeno bunanjogerako bubi ne taata wange ate nga si kituufu kannabuuziza buli eyagenda akasajja ako ka tribe ki oyo musajja kirabira wa tribe ki Muganda yekirabira oba tugenda kola ki karakayita socialite president nkamanyi umanye mbweyo ate sikwe tuli naye mbya federation tekakwagala era kamitinga ba tiktoka sekuletire yama ate no bwana aba meeting osogolize ne bwana aba meeting nze federation nagikola neggwa era agikulembedde ye minister bali omunsi ate bamuzaala Kanungu Munyankole kati eyembwa ne bwabanga tagala abaho just a wasting time ye bali omunsi yakulembedde kakati nze my brother abaho nali nkuvuddemu from day one abawo sibadde naawe naye nkusaba amazima ga Katonda mu ggulu abawo kakkanya obusungu twetondere full figure tuddemu tukolagane obulamu butambule zino entalo tezirina gye zitutwala okujjako ffenna okusibira mu makomera ekyo nkigamba my brother umanye munnange mu nsi olowoozangamu bino byonna ebyokwevuma ebyokwewemula ebyokwewalana my brother tebiina gye bigenda kutuyamba ago ge mazima ayagala nvume nenze I give you facts nze nyenda wa mama full figure sisita tudemu bambi tukwata enamugulidde ekirabo apple juice era kati n'abaana ba full figure mama flower mbagala nena mugulirayo ebirabo mama flower mutwalire ku rice omuceere namugulidde akasawo ka sukaali amapebangati soko ntereko pasta mondo mpulira amagezi gampa nga pasta then ekyokola nja kigamba ku simu nayo mazemu amaanyi n'omutima gunnuma nze neetonze funawo oguziziko omutima abaho ekisookera ddala junior ky'okoze ky'amagezi abaho nkulamusiza ndi mukulu wo nkali muzee wange naawe gyebaleko si buli lutalo lw'oyingiramu nti oluwangula si buli gy'otambulira nti otuuka olugendo lwonna lwogenda olaba emmotoka gy'ovuga eyo emmotoka biri ogitunuuliramu booti ng'olina gy'ogenda boga nti ogenze Kaseese onywa fulutanka tonywa ga 15 agagende wa junior buli lugendo lw'ogenda okuvuga oteeka okubala omuwendo gwalwo byokola byonna oteeka okumanya mu maaso kyova nti si biri mukazi nti afumbirwa buli mukazi afumbirwa tasula mu jjiini junior totunula bbali njogera omukazi omufumbo tasula mu jjiini bw'aba agenze mu lutalo olwayita olw'obufumbo n'olubuto amanyi ku lwetika myezi 9 junior kyakoze ky'amagezi alengedde wala
Abagezi bonna b'otunuuliddeko muno mu nsi babala entalo bazibala. Olutalo balubala ne bamanya nti kati luno olutalo lugenda kuggwera gindi. Naawe kyeko kyakoze ky'oba okola. Ekyokusatu, Full-Figure omulaba oyo alipootinga omusango n'afuna fayiro n'agitambuza. Wagenda okuddiramu ku TV ng'agitambuza. Kati nina ebintu bibiri byenkusaba nti buli lugendo lw'ogenda okukwata sooka obalire amafuta. Banga omukazi omufumbo oba omuwala agenda okufumbirwa tatya kuluzinga figa, tatya kwambala mitalabaana anti azimba ebigere, tatya kugenda mu ddwaliro bamulaba ng'azaala. Kati ebyo boli biyingiza mu mutwe gwo ojja kutuuka gy'olaga. Ekyokusatu, buli lw'osindika emmotoka n'olya nga togisobola noonyeyo bano bakusindikireko. Kakati nze nkubuulira nti Full-Figure mumuleke. Ekyokubiri mumwetegereze. Ekyokusatu nti ono kyakoze Junior kyogula juice akasawu kagundi ebyo n'obituusa mu lujja lw'omuntu talina we yeegaanira okusonyiwa. Zonna ba Full-Figure yanvuma. Full-Figure ne ngenda ku poliisi baloya bange ne bagulawo omusango ku Full-Figure. Nentereka fayiro. Naye oluvannyuma ennyo Full-Figure namusonyiwa kubanga mumanyi. Ni musonyiwa naye nga yanvuma nze saamuvuma. Yanvuma. Neka vidiyo nkalina. Byonna mbirina wano. Oteeka okumanya gy'ogenda okutambulira. Kaakati nze kye ŋŋamba kiikino. Junior kyakoze kyamagezi. Junior oli mugezi. Junior abala future. Era togenda nkulutalo ne Junior. Bagamba nti nkute wano ng'ogamba Junior waawe nti Junior mukwano gwange mugamba ya naye bagamba ntadde ebigere nga mugamba senior tugende wa tuyite ku kkubo ki eri ku Entebbe Road watugenda ku Kikadde zukuka bala ebigere bala gy'olaga bala b'ogenda okutambula ebintu ebigenda kuba nkuyamba nze ge magezi genkuwa. Kati Full-Figure nga mugenda okumulaba mugende ne juice ayagala nnyo okulya amatooke mutwalire ettooke naye ate mutwale n'emmere y'embwazi. Emmere y'embwazi agyetaaga. Junior tukwebaza okoze bulungi. Embwazi zimanyi okulya emmere y'embwa enzungu. Ebyo mba mukola bwe munaamala okubikola mujja kuba muteredde. Naye nze mbabuulira okoze ekintu. Era Sister Full-Figure wanga kooli nange kwendi osobola okujja n'oyogera naye nga amazima gali nti entalo kati ziweddewo. Kati abadde basunga kiwedde bibasazze. Kituufu. Kibasazze kuba waliwo badde bagamba agende ateekemu omuliro kaakati biwedde bibasazze. Kati muwulira bubi kati amatu gabavuguma amamagi bavuguma mwagala okudduka muli muti. Nze mbagamba nti ffe tuli babazi twajja kuno ku media si lunaku lwaleero tumazeeko emyaka gisuka 3 tugenda tubasomesa era tujja kubasomesa mwenna bakawungu bakadinga bali kuno tubagamba entalo zaffe temuziyingiramu ate olutalo lwa Junior ne Full-Figure temuluyingiramu bantu ba nyumba emu ba Luganda abaluganda biri kati mwenna abayingiramu mugende musoke muzammwe eziri mu struggle musoke muddeyo mu struggle eno ffe tetuli mu struggle abali mu struggle bali naye ffe tetuli mu struggle bino bya munda nange njagala lindako Pastor Mondo yogera phase 2
Abo Furufiga akujeko network. alabika network emubuzeeko alabika ali kasese naye nga bw'ajja pastor ogamba otya ndi bulungi ekirowoozo nkiwulidde waliwo abaana ebyentalo nze nabimaze wamaze ekigambo kye bayita entalo wakigaddewo era nze pastor siina buzibu na Furufiga era tuli bantu bawamu so bantu ba nyumba emu muli ba Luganda abantu bakitegeere bino si bya struggle abali mu struggle mugende mu sokolize Pastor Mondo gera maaso oli ku faamu oliwa nze ndi Kasese mbadde nze ku Washing Bay mbadde nva ku faamu nze ku Washing Bay mbadde ngamba Pastor Mondo Junior kale hindo ngambye musajja muganda mwana wa Tamale emirundi nze bampita aba Frank banzara kyuhura ayina ensonga ze lwaki avudde mu lutalo ate nange Frank nina ensonga lwaki sola kuvaayo ne ngamba nti ndi nsonye Furufiga ye musonywa bana Pastor Mondo omukazi yateekako emisango takomyeko emisango abaana bwe baji bajjeeko nayimirira ku TV y'eggwanga omunundi ogutali ogumu ogutali ebiri n'atandika okwonoona erinnya lyange nga banatta omuntu bwendi omubbi wenkunaakanalira omubbi oli omukugu so nze wama kiri bwe bati Pastor Mondo buli omu alina olunaku lwe yazaalibwamu ate buli omu alina bwe yatondebwa mu kyalo oyo abantu baali kuwalana bangi Junior bw'aba avudde n'agamba nze nkitadde which is okay Junior nkwagaliza obuwanguzi kansubiri nti gyogenda naawe tebijja kubeera ng'ebyaffe ne ba 10 kuba yantumako ba 10 ne mbatwala ne bamwetonda ne ba Sefco enkeera n'abakuba ku TV n'abakuba so me am not willing nze wallahi billah kujja nga Furufiga yankubita esimu n'angamba abaho njagala tudingane obanga waliwo omuntu atuyise ate bwampita ng'abawo nzija n'abaana bonna be yali asibye ekyo kankikubule Pastor Mondo kati ng'otaddemu ebirungo ate bwangamba nti waliwo omukyala buli sigenda mwogera linnya era munene yadda ankubidde era nga ndi eno Kasese n'angamba ayagala ntuule ne Furufiga tudingane ne mugamba bw'oba oyagala kuntuuza ne Furufiga oyita abaana bonna be yali asibye ne tubeera ffenna nga ttiimu nze Frank asobola kikola ekyo ekintu Junior kyawakoze Junior bw'oba wakikoze gwamanyi mwabamanyi kuba mwe muli babazi ba ssente oba kati mugenda kubba hamu oba mugenda kubba sare mwabamanyi nze Frank teri muntu wa gavumenti yali ampadde ssente kati mwabamanyi gwe mugenda okubba kuba gwe ne Furufiga enfuna gye mufunamu ssente eryemu kati balina gwe bagenda otikkula essaawa zino be mamanyi gwe bagenda otikkula ate Frank gwe sobola kukkiriza oyo kadingo ekyo kankikubuulire mwe mugende embindi byammwe mutikkule but nze nina abaana bannanga banzikiririzaamu essaawa zino kola ne State House ku abaana abo bagamba Frank president wa TikTok abapaaka okiraba abanzikiririzaamu byasiba abamu baddukana mu Uganda mwe mugende mutikkule hamu oba mutikule mama Fina oba mutikule sale musale mwabamanyi naye nze Frank sibiriimu nja kufiira ku magulu nga wooliya olunaku omuntu yenna alyagala nzilingane ne Furufiga aliita abaana bonna be yasiba ebeerega ttiimu kyekyo ka kyensobola okukola gwe bw'oba ogenda mwetondera gendayo mugambe nti Frank ne ttiimu ye tubaagala tukkaanye oba muve mu ntalo naawe atali ekyo nze sobola kukwata nti kuba kamanda gwe n'adde naye yakitadde nange nkite Junior yatandika lulwe nange ne mumbuukira nange natandika byange ne Junior nambuukira so Junior yamanyi kwe yasinzira abo batikuzi olwale bayinza okuba bagenda tikkula hamu Kigundu oba Genosale oba mama Fina ne bagamba omanyi Junior nti tuleke kwekuba jamu tugende tutikkule ate nze Frank kyesobola agenderamu okiraba so Junior disappointing nnyo nawo noonya lugo nze ndi byange ndi n'emyayu gyange tubona abono omukazi atukuba east west lwalinya ku TV atukuba okiraba so bano batikuzi bagenda tikkula kati balina gwe babaze abaho kanjogereko katono tewali kutikkula mu kwetonda na kusonyiwa bayibuli so sobola kwanga ogenda tikkula muntu ng'olina Pastor Mondo nga temukwatagana musooka ne muteekawo okukwatagana kati abawo ffenna tulina entegeera za njawulo n'endaba yaffe ey'ebintu ya njawulo nze Junior bantu bangi bankoze ebikolobero
bingi nembasonyiwa ate bantu bangi nnyo nange benyiziza abawo ne bansonyiwa so togatta bya ssente na mirembe abawo nkulayirira ne bw'onaalwana emyaka 10 tolina era kyamakulu kyogenda kufuna entale ezimu zakubala Junior naye olwana siza busungu lwaki tetulwana na buli muntu ali ku media lwaki tulwana na muntu omu soko balemu ekintu ekyo lwaki tulwana na full figure lwaki tulwana n'oyo nina ebintu bibiri abawo benjagala njogere naawe njagala obalemu kibayita omuwendo nze birwe nkola olutalo nkozesa military methodology eya price of the war kakati olina okumanya nti olutalo no lugenda kunkostinga ki ate okusirika kunkostinga ki bintu bibiri oteeka okumanya nti kati bwe mba ngoba amaanyi gali gakomawa oteeka okumanya nti njagala kuwangaala oba njagala kufa nga bukyali kati olitoga nti njagala kufa nga anyimiridde naye ng'obulamu obusazeeko ebyomumaaso tobirabyeko kati nze njawozaamu bwe nti kyamagezi nnyo full figure muntu waffe nze mwanyinaze by the way nze birwankwata nankosa muyita mukubira era twogira ku ssimu nze n'ensonga zange ndi full figure sizimaliranga ku tiktok oba wantu wonna musinga emyaka musinga okusoma musinga okutegeera nsoose kulaba gavumenti nga tanagiraba namusooka kulaba Museveni face to face gavumenti gyakoleramu leero mwena gye mukoleramu nagikolera myaka 18 nakola mu security nakolera mu nsiko neetika ku mundu mmanyi kibayita obukulembeze kakati na bino njagala na bino bitwale nga bikulu waliwo omuwala bamuyita Groshke agambye omusingo okutegeera yes kati nkalo zange siziteeka ku social media no I don't do that ezange kukubira essimu nitwogera nebigweraawo and that is it nze mbadde nsaba bwoba kisoboka entale ezaffe kubanga full figure byawagira byowagira tuli ba nyumba emu era nze kinsanyusa ku Junior ategedde nti tuli ba nyumba emu twogere ne full figure methodology zinokozesa nga twogera n'abantu simakati Pastor Mondo nze Frank abaana abanjagala oba banzikiririzaamu mulimu abatawagira NRM abawagira NUP ng'ekibiina mulimu abawagira FDC ate abali mukati abaga full figure beyamalako emirembe ekyo kimu nze mbatwala nga bana Uganda ate mbagala ate full figure tawagirangako NRM full figure wagira NRM because of money kino kitwale okuva gye ndi ssebo ekyo si kituufu abawe ekyo si kituufu ninda koze njogereyo endowooza yange nga abaho kuba nina emyaka 37 ntegeera Junior kusinga emyaka full figure tawagirangako NRM agiwagira because of money ekyo si kituufu ekyo anti gwe kati neki nesaawa zino full figure ne bweyambula nayimirira ku kubo gyamulaba ng'ayambadde gwe kyakutuuseeko gwamanyi bye mumala nedda gwe omuwala nakati kati gwoyogeza bujja era byoyogera ebyo kati oyogeza busungu full figure nga saawa zino omutima nga gwakakanye ne musisinkana ne mugwa mu bifuba byogera abahoyizo baali nno na bamikwano pasita baali bamikwano nyaabo emisango mu kooti kyenalimbala ne bigaana nali ndina omusango yes kyenalimbala ne bigaana kumuvubuka gundi Junior njagala kuva ku live kuba n'omutima gunnuma kiri bwe bati message njagala okuwa esembayo bonobo meetinze full figure bwe mbanga mula mwagala kujja kentalo ku media mugambe bwe bati abaho ne tiimu ye bali willing okukanya nawe ate ne babeera nawe ne mwesonywa but abaho ayina okubeera ne banne bonna nga bwe wabagulako emisango nga bwe wabasiba bwakikkiriza ffe tuli wingi kuba naffe entalo tetuzaagala okitegeera Pastor Mondo bati omukyala ati tokyalinga Pastor Mondo gwe tomanyi ekitegeeza omuntu okulaza video nga zisama nti abaho yatta omuntu abaho mubbi nze nkumi erinnya lyange sibangako na mutwalo gw'omuntu kinuma abaho bojja mu bukulembeze
ebyokuvuma tobitwala nga bikulu nnyo nze nina bampita omufere naye nali mbabbyeko bwaliwo bampita omufere nali ntute ku sente y'omuntu waliwo omuntu yali avuddeyo wano ku tiktok abantu wona nagamba namuggyako sente no but people what they write bw'ofuuka omukulembeze ate olina okuleka bakadinga ekyokubiri oba okulembera abantu olina okumanya nti omuntu bwakuvuma omanya nti omukulembera omuntu bwakuvuma omanyanga nti olina kyomusinga kati abamukufa we don't even waste time on people waliwo bafeeriya waliwo ababbi waliwo abalina naye junior ze bakuwadde nti era ako ku mobile money nange nfuneyo okweza okuliira eno kubanga bamuwadde sente ate gwe junior oyo omuvubuka yasoma kyakola akimanyi tomuyita fala tamala gaveyo n'agamba ngenze kwetondera maama flower wabula abawo okoze kinene nnyo okunsiiga akasa era ako ku mobile money nange nfune ez'okuliira eno gyendi abadde mulutalo ffena ate nga tukozesa data oba hamu yabawadde simanyi nene nnyo okukyusa endowooza y'abantu nti junior ndi mufere naye ng'ate bambisire naye omufere si mubi omufere abeera mugezi ate abavuma obufere baba basiru ekyo nakyo kankibayambeko omuntu gwe bayita afere taba mubbi aba muntu mufuni wa sente n'amagezi abaho buli lwowulira omuntu ng'akuvuma gwe genda ku profaili ye musiru ize fuulu kitegeeza nti omusinga amagezi kati tototyanga muntu kuyita mufere kuba ekigambo bufere kitegeeza omuntu akuggyako sente oba ebibyo nga naawe osiimye oba kyapokola twansifa nga gosayininga kakati lwotuula wansi nowulira omuntu kati oyo mufere ng'omanyi nti oyo musiru nga kategula omuteeka mu basiru genda ku profile abyo byakola naye nga ebyaddala pasita mondo oyomubuka omulaba y'omuntu gwensobola okukubira ne wezibeera saawa 5 emugamba nkwagala wano ate najjo ono junior ne tutambula wenjagala naye bw'aba asazeewo bw'atyo mutima gunnumye naye nze ndi muyaye waliwo agambye wano ndi muyaye nze ndi muyaye mbadde abawo soko sirike buli muntu yena agamba mondo muyaye kituufu ndi musajja njiya ndi musajja muyaye ate nsula bulungi kusinga mmwe abasiya bavuma Museveni mbu muli baavu nze ndi musajja mugagga akati mmwe abatali bayaye musigale mu byalo mulye muwogo naye mondo lida set lida cash ebyaddala lida set nsula ku Gosmile Road ngusula ku Gosmile Road enyumba yange ya bisenge 10 eri seguku eri wa 3.9 billion kati bobanga oli wano ngomanyi na kufera nywa amazzi that is what I am siri mwana wa mama wo siri mwana wa tata wo siri mwana wa nyoko gendo fe ku baganda bo kayeti ndi musajja muyaye ndi mugezi fe twasooka ebimeza mambo bado nga mwakazalibwa abalanga mukyali ku ssomero yabuuza kitaawe we are the first pioneers gomanyi mambo bado bwe yatandika gwe ku kaboozi ku bbiri gomanyi pade omanyi bingibi golotamuzako ekigere n'ogenda ekibuye ne mudamu tambuza ekigere ne mugenda ku CBS fe twakolera bye tukolerere kakati mwena abali kuno abakazaalibwa mmwe be bakambala nappi mwakasanira ku bisalizo n'okugenda mu saluuni fe mutuveeku tuli breeding ndala tuli basajja balala bwe yogera ku mondo nze ndi musajja muzibu nnyo bojja obubi nkujjira bubi bojja ng'ojja kanuda amaaso nkwanika ate bobojja ne kitaabo nammwe nja kubakolako nga bwe bakolako abalala ate fulufiga yagize kati nakomyewo ku kyalo kati ffe tuli bayaye tuli bagezi ffe tujja Salimu tuza wansi ne mujjamu obukadde 5 nga gwe kyakaaba kukuba mbusimanyi we are moving dictator nga babazanya mu firimu gwe kola kandi bade bisiru biri kuno bitambula bakwata gwe ng'oliko enfuufu ne bagamba we are moving dictator ani nze ngamba ku Museveni ku myaka gyange gino nze ngampa girani kati ngo bajjanga tanampa office nze njagala Museveni atayagala alekeyo oba ogamba njasama ne kuno nkubuulira mwabasiru abatagala kuwagira alina muli basiru I am very intelligent man
I believe in President Yoweri Kaguta Museveni. I believe in Museveni. I believe in Museveni. I believe in NRM. I believe in National Resistance Movement. But what would chikurumanga chikutuga? Die! Die! Wekutule. Nayeze jagala Museveni. Ateme muulire. Nze siri mukambuko nekatalimu Museveni. I can tell you. Wulira nze seetiririra. Nisagara Museveni. I love President Museveni. I love National Resistance Movement. Atende siri, atemwe bakadingo mwabaroza nti musobora kuvuma Museveni and you go free. What are you talking about? Fetuli bakambui. Junior, tuwetirira nga kwagala Museveni. I love Museveni. Ndi pastor yagala Museveni, ndi pastor yagala Muhozi, mbagala MK. Setiririra toja kunsanga nyambadde bya red lero ate nyambadde bya yellow ate nyambadde bya blue. No way. Nze nsomedde kusineza Museveni, ninyenyonyo ku mulembe gwa Museveni, nzimbye ku Museveni, nzalidde ku Museveni, mbuze motoka zivibeti mu Museveni, kadingo mwagazaki oyo gwe nawerera linako Pastor Mondo hey. Pastor Igabwe yafa nakulaba bulumbe lwa Pastor Iganga gwe yali achikiridde opposition nga gwe president wanu opo nede sebo nze nali master of ceremony ebiri muntu namu akazindalo ne Bobi Wine namu akazindalo ne gundi yali minister Kiwanda ni mu wasubi omuzindalo Betty Kamya ni mu omuzindalo wona nabawo obuzindalo they all talk to yali mufu and I don't mind about that because nabo twagala kumanya batuukawa aba opposition era geje mukiraba ekimanya Kalari kien kugamba gwabaho. Junior, tiwetiranga Museveni. Museveni is a pastor. Abafuze. Nyakaga. Boom. Pastor. Abafuze. Abafuga. Abafuga bambala bya red. Abafuga bali makomera. Abafuga batambula ku ngudo. Mulebe kututisa nawe. Don't think that we are going to joke. We're here. We love Museveni. Nzenjagala Museveni. Hey, tell him mutawana. Pastor. Hey. Oye nyini President Museveni go wagira. Walabye baluwa je yawandise ku bataka. Nakugambye Junior, bikibe sikugambye before. Nakugamba ndi singa bataka bagenda. Ne balaba Ssaabasajja. Kitegeza Mayiga takyalina ddoboozi. Version tuba tukikyusiza. Version ebedda ku system gye bayita ey'abataka. Katikiro abaweddemu amaanyi. Don't joke. Katikiro cannot allow bataka to see the Kabaka. Era bamulaba Kabaka ne bamulaba kitegeeza Mayiga amaanyi takyalina. Kitegeeza Mayiga takyalina buyinza. Kati bajja kubakiriza kubanga baguze tiketi zaabwe. Naye ekyokulaba Ssaabasajja eyo ekisumuzo bakirina. Omanyi nze mbabuulira. Gweva ku bantu abaagala Kabaka kusinga family ye. Bamwagaza ki? Juni yazuukuka naawe. Family abaana be basobola okwogera bana social media ando. Naye bana ababanja Kabaka nga bamutwala ebweru. Mwe mwamutwala mu ddwaliro. Mwe mwamubukinga mu ddwaliro. Mwe musinga n'abagereka. Mwe musinga Junju. Mwe musinga Sanga Lyambogo. Mwe musinga Richard Semakokero. Mwe musinga family Royal family abawa advice ni bagenda. Abo si bataka, abo ba politician. Abo politician and they are being used by politician. Banonya cheap popularity. And that cheap popularity will not work on Mayiga. And I'm telling you the truth. You can put me on the record on this. So, kati singa Mayiga asirwala. Nakiriza abataka n'abakolera goro ne balaba Ssaabasajja. Kiba kitegeeza nti yenga ye. He has no takyalina buyinza bukola. So forget about bataka going. Bagenze kutua na uddejo batutyo kubala ku bisolo, kolaba ebisolo gundi bine gundi bayita enzige biki ebyo bibera biti muzuzu je basiyo balambuza. Bali ma hoteli bali ya mmere. Bantu bagenda kutua. So kakati banabano kakati nze si supporting ekintu kyokuga ndi Mayiga abakirize. Mayiga should not. Ekyokubiri, how many people on the TikTok here than whole Buganda? Buganda has 13.5 million people. Are they all on TikTok? Are they saying the same thing? As I'm subscribing to TikTok. They are just joking. But do you think the government is on TikTok?
Nderi ku TikTok bwe bawulira TikTok babera moved. Emboozi zino zitunyumya wano. You guys are joking. Are joking. Huh? They are just joking. They're just joking. They're just joking. Bazaga. A state is a state. It is not as you see it. Egwanga. Tiritambula kubigambo. This country, people paid blood for it to be there. Nabali muwinza basa sulo musai. Te ogwa abantu gwe bayise bana bagamba ntuyo musai. Blood in Uganda is shedding blood. Tena kutuwa ku bantu lukade bubiri obuli eruweru. And you people, you think bana basiba bavuma bawemula bano wemagalo kwase gwanga. Look at these people who are criminals. Bana bavuma tutandike tufune badikula nga ibatufugira Uganda. Ne Uganda mujise yabasiru. Julie, are you joking? Do you think Uganda is for skillfuls? You think Uganda is for people abafuna data? Nebajja kuno. Face reality. Abantu bano bagambe. Abantu abafuma, abantu abawemula, abantu abagala okyuke by force, ofuke nawe yambale bya red. Abo tibali mu magezi. Some of them have no address. Goloza Museveni bana abaddamu. Olaba n'abakungane kororo bakakanye. Abasubuzi baliwa. Ati bagambye mbwe ebye Kenya bijja tuuka wano. Tenge tenge tengerere tenge tenge tengerere tenge tenge tengerere tengerere kuno kubano abasubuzi bazena manyi gali luddawo. President Museveni alina buli kibayita ekisumuluzo ekisiba n'ekisumulula. Don't joke with Museveni. Bali ku tenge tenge tengerera tenge abagenzi Namibia tenge tenge tengerera tenge tenge tengerera abataka tenge tenge tengerera tenge tenge tengerera. Bana abavuma baviko sina budde toba sogera nabo sogera nabo sogera nabo kakati nze bano siba mwene teri antisa nobody abuzu teri antisa mwena singa mwali na amanyi mmwe singa mwali na amanyi singa mwakikola naye fa omukufe we know what brought Uganda. Mwemuroza baganda bali ba MP basirise basiru ba MP abava mu Buganda basiru olyo lulangira tirwogera basiru mwemagala kabaka kusinga baganda bana be bantu be ne junior lwaki temuwulira lwaki bano tibawulira Namus junior singa omuntu avera kwagala kusinga muzeeta amale omuwulira tekisoboka. Kati bano abavuma n'ebigambo tesobola kuyisana muka. We don't have time. We don't have time. So bano bona abavuma batunuulire batebetegereze. These are kind of people who want change. Eno change gye bagala okutuleetera. Nze njagala President Museveni ne Pentagon egenda kuzimbibwa. Ate kakati Pentagon egenda kuzimbibwa. Wajiwulidde Pentagon bajiwadde munyandala. Opagoni. Kati Opagoni tugenda kukizimba. Tekyali Pentagon. Eri bagita Opagoni. Opagoni. Pastor. Opagoni mukati yagambye Opagoni. Opagoni. So kakati nze njagala kwogera n'abantu abali soba, not si bantu bana bayaya abavuma. And anybody who supports hooliganism cannot have leadership. And Kyagulanyi, by the way, let me say this on record. Kyagulanyi tavuma tawemula. Kyagulanyi does not abuse. But there are people abatambula wansi wa Kyagulanyi aberimbika mu Kyagulanyi nenga siba Kyagulanyi. No reasonable leader asobola okuvuma President Museveni. Taliyo. Olesa abalala kati kanziruke nze ngende nkola emirimu mbawadde obudde bungi bano. Lot of my time nina okugenda kati kyekiri e Kenya tekijja kutuuka wano. Bagezeeko kiki kye batalina mubiri transport atuuka mu kibuga mmere nzadi nkubuulidde kiki kye batalina mmere transport kutambula kiki bayigire
bayingire Junior bayingire olyoko ogulira omuliro buli akoye ensi ayingire mu kibuga abantu muno mutandike Junior mbabulira amazima ndi waliwo ebitasoboka. Stop looking for cheap popularity. Waliwo ebinene. There are things that you can never do. Tolina kyogenda kukola Museveni is not a joke. He's not a mere Museveni. Museveni yezaala amaba Museveni balala nga 15. Gola Museveni bilwagala okugenda. Waliwo ba Museveni abalala bagamba don't go otulekawa. Abapoliisi bamanyi nti bwajja tebajja kusigaza mirimu. Aba iso aba CMY abaki abantu abona bamanyi tebalina mirimu na offices ate nga bibadumira. Kati mulowooza nti Museveni asobola okugenda bugenzi bwati. Don't timutisa tisa singa abantu mujja bulungi nimwogera naffe. These people will hear you. Naye mujja mutisa tisa. Muvuma polisi, muva CMY, muvuma iso, mwagala kufuuka bayekera, mulwana, mukuba, mulina obusungu. Genda osuubule engato mu gundi mugende wamwe weebake. Naye bino bye mwogerako ebyo mubiveeko. Nze mbabulidde mazima ate muli bijjukira bino. Museveni would want to go. Naye Museveni bilwagenda waliwo abagamba olagawa. Amaka gaffe galiwa. Investment y'abagaga bali mu kibuga. Nabo waliwo abali silent. Junior, are you picking? Waliwo abantu abazimbye amasomero. Waliwo abazimbe zi university. Waliwo abazimbe amalwaliro. Waliwo abantu abali mu real estate development. Baliwo because they know Museveni can protect them. Abantu abo birogamba nti ovudde mu kayumba ka mitwalo 5 mbogenda ku street ojjebe obbe ebintu byabwe. You are wasting energy and time. You're wasting energy and time. Tolimba, don't waste your time, don't waste your energy, don't waste it. Tetona byongamba. There's nothing you are telling me. Tona byongamba. Mama Edisu wafande mhozi, thank you. Ndabi aka message ko, I've seen it. Thank you, sir. Bano tujja kwabulira amazima. We will tell them. We will speak to them. Gendo okole emmereyo, gendo olime, gendo osuubule, gendo okole byagala kola. Bomaliza ogende. But don't waste our energy. Don't waste people's energy and time. Namwe abali ebwera bavuma. I can promise you bolijja esimu yo eina RCAAI eri ku kisaawe boligiteekako ku internet bagenda kukwatirawo. Era nawe ojja kuva ku kisaawe ng'ogenda. Ebyo mbibabuulira. Whoever is abusing President Museveni or any other person, mulekerawo, mugende mukole. Amaanyi ge mukosa no ku internet ne ssente. Mugende mukole musuubulemu ebintu eby'amagezi. Mulabire family zammwe. Mulabire abaana bammwe. Mugende mukole ebintu ebibagasa. Fight for peace, but don't fight to demolish the peace. Emirembe gy'okuliddeko, gy'oliriddeko, gy'osomeddeko, gy'okoze ebintu. Gamba because to Fetuarumido. None of us, I'm not sina kenonyan to me or Bubachi, no, but I can tell you, Museveni still is a leader for Uganda and has the best model for Uganda. And you come to believe it or not. You come to know about it or not. Number 3, if you want to change the lives of people, don't threaten them. To threatening abali mu buyinza, to threatening a police, to threatening a maje, to threatening abantu abakukuuma. Don't threaten them. Those people, you are doing what you're doing because they have left you to have peace. Naye ffe tubagamba ngaba elder mulowooza nti tuli awo tulina okubatya bano abaana boogera nnyo nga ffe twayogera dda. Kati kiki ogenda kunvuma ki batanvumangako? Gwe Peregesi mwavu, Dongosi, Singago, Biriyondo, Vaguva. Onvuma kike simanyi. Sina kyemanyi, sina kyesitamanyi. So nze mbabuulira, essente ze mwonoona nga mugenda mu campaign ne mufiirayo ne mugenda mu bintu bitabagasa agomanyi singa mugateeka mu bintu. Singa agomanyi mugateeka mu bintu ebibagasa ebibazimba. Struggle will never be that struggle. Strength will never be that strength. Unless somebody is ready to shed blood. Naye bintu bino bimuvuma. Tosobola ng'ovuma. Tosobola kuvuma. Kyagulanyi tavuma.
mukulu Mondo Kyagula tamvuma lindako Ivan toleta muliro mukulu Mondo mpulira ekigambo kye bayita okuvuma tekigenda kutereza ggwanga ne boseka majemu lukufu naye nze nkubulira ekigambo kye bayita okuvuma tekigenda kukola fulufiga kyekyamuweesa omulimu fulufiga kyekyamuweesa omulimu mwenyalemu soko mbulire yafuna bululu si member parliament yali akola ki si president fulufiga yali avuma yali avuma nga wemula kyekyamuweesa omulimu nze sisobola kwogera kati eyo togikozesa kati naffe katwogere kuba NRM kisa kya mukama yani goba wa deputy RDC kisa kya mukama wa kibiina ki kisa kya mukama yeyambula n'atulaga amabina n'akunamira Buganda n'akunamira kabaka wa kibiina ki kisa kya mukama 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 wa NRM bamuwa deputy RDC yakunamira kabaka n'akunamira Buganda so toyina kyotugamba kisa ani asinga ba NRM okuvuma ani asinga ba NRM okuvuma nawe nkugamba Mondo eyo si argumenti kubanga ba NRM Museveni wo apangisa abavugi n'abawa n'obukulu kisa kya mukama wa kibiina ki si wa NRM kisa kya mukama gwe tewalaba yeyambula wano ku TikTok ku Facebook yeyambula kisa kya mukama yeyambula n'akunamira Obuganda n'atukunamira so kati toyina kyotugamba Museveni yasinga okupangisa abavumi fulufiga ekyamuweesa omulimu n'ekyamutwala mu NRM kuvuma nakuwemula so toyina kyotugamba ne Museveni yennyini avuma Museveni yayita Abannayuganda pigs Museveni yayita Abannayuganda ba idiots Museveni abasiyaga tibagenda kujja mu ggwanga lyaffe ekyo kiba kibategeeza kati gwe wulira Bruce abasiyaga tibagenda kujja mu ggwanga lyaffe Andrew Mwenda wa kibiina ki bwe bayise etteeka mu parliament ani yasookayo ddi wakanya si Andrew Mwenda bwe etteeka Andrew Mwenda si yagenda mu kooti ye kennyini ate n'ali wakanya gwe toleka arguments zitayina makulu wano wa kibiina ki kati toyina kyotugamba Mondo toyina kyotugamba ezo arguments zote zira tezikola wano Andrew Mwenda ye yakera ku makya n'agenda okuwakanya etteeka ly'obusiyazi wa Muhozi project wamwe wa NRM ate alina n'oluganda ku Muhozi so toyina kyotugamba naawe kati laita ebirala ate Mondo wegaana omutabani wegaana omwana wo najja ku TV ng'akaaba gwe kennyini toyina ndiisi kujja wano wegaana omwana wo ne maama we nafa stress muganda wange Junior orespecting oyagala nnyo maama wo Junior eno ensonga eno nkulu Junior nakuwulira ng'ogamba orespectinga nnyo maama wo era ne bwe kiba kimama abamaama omusajja oyo gw'otemeeka wano yeegaana omwana we omukazi n'amuteekako stress omukazi n'afa n'okufa stress otegera oyo musajja oyo nga yeewana n'okwewana omwana najja nga yeegayirira ku intaneti kuno mu mawulire nga asaba busabi watire ekisajja ekyo kimu accepting nga kitaawe ekisajja ekyo ne kiteeka weegaana omwana Mondo Ivory towana mwingi njogera mazima ongambe ekisajja si kisajja ndi musajja kale omusajja naye kati omusajja atawa abakyala kitiibwa n'abaana abaana be bazaala oyo aba afuuse kisajjasajja muganda wange so tulina kyotugamba Mondo Mondo nze manyi lwaki owaana Museveni oyagala kudda Uganda gy'oli bikokya kankudemu kubanga enda kuterako music kati jana kutereko music Ivan Bruce tolina osobola kwogera ku kigambo kye bayita okuvuma kubadde tuba twogera ku personal it's not about me ate omwana wange
yali segata na mama nimbye byanjogedde nimbye simazima tewekana omwana era mama wete yafa Julia sirisako omu nange nsiremu omusajja ayogedde nange njogere amesini ya here good Ivan omwana si wange nina DNA results era togenda mu kacaayi komawo ekyokubiri omwana alina kitaawe bamuyita Joero ate mabucha ku Kaleerwe kati genda onywa amazzi ate onywe ku mukka Ivan nkumazi tugaddewo oyo mugaddewo newo mujjako newo mu unmuting agenze naye kati abo kati ekisookera ddala kati nze kamalize bwe nti ekisookera ddala Junior kyokoze kyamagezi era bwe nva wano full figure otwala kinaki ngenda kutwala omuceere butto tandike wano butto muceere ne sukaali ate juice olina juice gwewagize otu juice ndozaawo n'enkota y'ettooke ng'emu Junior bakulinze ekyo kiwedde Uganda 24 thank you webale nnyo bambe oli mugezi kansuke nebaze ku bantu abali wano buli gwe owulira nga njigire nga mwebaza agenda wagundi webale okumuwa omutima addangulu webale nnyo thank you Kash Dembe enkoko oli musiru Brainston webale nnyo taata nibwe oli mugezi aliwo omulala agenda kuvuma abaho bano mbebaza man PTA how are you PTA abadde kodai Bobby for live onangambye oli mufere goli musiru nakubba shalita oli musiru zedi mufere there's nothing to worry about kati Gucci tondi ya plite mvako ani agama mondo fears responsibility bambe nyambo nkole ku responsibility awo nindo kubebaza buli avuma yaro za nsinga amagezi kati mbebaza pasaguma anje ndi bulungi ndi papeti goli mufaliso ne bantu bano tuvuga kale oli kunze katovuma naye njagala kwebaza Pastor Bugingo omulabako mugambe omuganda wange ti akola mulimu munene nnyo yebale Pastor Bugingo akoze omulimu munene nnyo yebale akoze omulimu nga mulungi brilliant mbade nkwebaza oli kibi kimondo bambi goli beautiful Kwadi message ziduka speed angai oli kibi zili mulungi abaho bano mbebaza Junior thank you Pastor mina mbebaza buli anvume by the way mwebaza you've made me who I am webali oli mulungi Junior soko tekeka abantu abali mu nkofira za nero akitoko mawo mondo asina chene chagala Uganda ne bajuni bagenda kwenya lero kati zija kubansunga ne Junior ebintu bijja kukola mono mpayo 50k nja kuwa cash dembe put me kibige with the host tirako PTA diresta babo bakuletera babo maje gago gaze nonye byokuba maje gaze
PTA Daily Star. Yo wagwan mondo. Dikiria. Ndo olinga gundi ekyo sijja kukyatula naye bambeze bwenda bwenfaanana timulaba bwenfaanana Coordinator storage. bwenti bwenfaanana timundaba nfaanana bwenti bambi that's how I look like kati buli muntu agamba olinga ekisolo bwenti bwenfaanana Hello. Junior. Omuganda wange abaho ne PTA saako ne mukulu Mondo Mugisha balamusizza. Kale sewo. Ndi Katamba Geoffrey ndi musajja wa National Unity Platform. Eri nuko etavuma DNA Kyagulanyi etavuma. Sebo nzikiza mwami Katamba nkukubireko mu ngalo. Amina. Era yogera mpulira amatu gange magulu. Wano wakubadde nti twawukanya endowooza z'ebyobufuzi. Mukulu Mondo sisobola kuvoola era sobola kwogera kigambo kikuvoola kuba buli muntu waddembe okuwagira kyayagala. Era tuyina owe NRM olina kundaga birungi biri mu NRM nsobola okusala eddiiro nve mu NUP nzire mu NRM. Nange wa NUP nina kulaga ekirungi ekiri mu NUP ekiremye NRM okukola osobola okuwalirizibwa okudda mu NUP. Kuba mukulu Mondo nkulabidde akaseera naliko yali mu mwaka gwa 2025 twaliko ffenna omusajja gwe bayitanga muwanguzi kiwedde Namulanda gwe nasooka okulabira era amaze akaseera nga nkulaba oli musajja wa Katonda naye bannaffe aba NUP abakozesa olulimi oluvuma bakola bubi. Fere tuli ku musingi gwa kuvuma tetuli ku musingi gwa kuvoola era abakola ebyo abavuma babikola ku lwabwe nga bo ng'abantu. Era president waffe Kyagulanyi yavaayo n'agamba nti toyina ngeri gy'oyinza kugamba muntu eyeegulira data eyeegulira essimu ye nti tokola kino buli muntu aba n'omutwe gwe. Era kye ŋŋamba abakola tebabikola ku lwa NUP babikola ku lwabwe newakubadde nti omulya mamba abeera omu n'avumaganya ekika kyonna. Byebadde ebigambo byange kubadde kulungamyamu katono. Ntweyandiza sebo. Muzzukulu wa Yohana mirundi weebale sebo. Era owulidde nti ffe tukuwuliriza sebo kubanga engeri gy'ozeemuze ng'omuntu omukulu. Era nange ekyo nkisaamu ekitiibwa n'okutunkuwulira era sobola kuvoola era terasobola kuvoola kubanga ebintu by'oyogera oyogera ng'omuntu omukulu naye bino ebyokuvuma kubanga ne pulezidenti gwebayita Bobi Wine bambe omulamwa gwe si gwa kuvuma yakugamba ayagala buyinza si bivumo ayagala ntebe gyanyenye ennene. Naye ensonga lwaki atukubiriza tetuli vaali wabula meseji ye teri mu kuvuma ate n'abamuvuma nti kadingo abamuvuma simanyi nti anywa enjaga oludde bwe yabazeemu ng'omuntu yabazeemu bulungi nnyo yagambye wakimanya nti tuli banywi banjaga bakuwa tiketi bakuwa bwa leader of opposition kwegamba n'amuddamu with wisdom. That is a person we want. Oyo musajja ayogera naye bano bavuma beri musiru beri No coordinator ngatonda bakuvaako. Yesebo. Balamusa mwenna abali kuno. This is PTA Daily Stab. Pastor Mondo mpulira nti no programu eriwo ku meeza era eri mu korido ya parliament mwagala okuteekawo okulonda nga kwa parliament nenga Ugandans will not participate into voting. So Museveni ngayagala parliament yeba ekutula ekintu kya presidential elections era nga parliament MP balonda president ba MP even if it is MPs, but don't you think Oyo Kasasilo put in voting into parliament? PTA tukyabangako anywhere nkola mwe mugenda okusooka mwe mugenda okusooka tetugenda kukikiriza ekyo Katongole Julius oba okitegeera because ekintu ekyo kiba kigenda kusparkingawo something that we don't want to happen. Namwe timwagala sparker tujagala naye nga sparker gye twagala
yakujjako omusajja yakyagulanye eyo kujjako omusajja so okulondera mu parliament gwe ng'oli intelligent nnyo, you are very intelligent man. Kituufu from day one you're intelligent kwati oyogedde point you toyagala ba MP balonda president. That message has gone home. Neba n'abajjanga abavuma nkati tubategeeza abantu piti eba n'abatuvuma bavumira ki Pastor wandita busungu katono nnyo nfunyemu ka emergency ndoza tujja message musindikidde mugambi ojja neyanziza nnyo bambi so kama bakume nanka ngende nsome ebitabo byange kale Pastor ndoza ngenda komawo olweggulo tweyongereyo ne discussion eno funyemu ka emergency katono kenina okumaliriza naye nga mbagala nnyo baganda bange mwenna abatulaba n'abanfollowinga wonna nkiddamu neetondedde omukyala full figure mwannyinaze Mama Flower and we have started again kitegeera mwetondera bambi byonna ebyabaddewo nebyo tubadde tubeeramu ebyo ebyokusika omuguwa era ne ba TikTok bannange mwenna entalo teziyamba okusika omuguwa tekuyamba musonyiwe nammwe bali basonyiwa temusiba busungu okwatagana gemaanyi entalo ezimu tebazirwanisa busungu naye bwongo so bw'obookera mu kyaki n'osaba bambi sonyiwa abakusobya so nze full figure nkwetondera na buli muntu mweba